katumalirize ensonga eno tweyongereyo ne ripoti yaffe. Ejo nabaniriza mbagamba nti awagira Israeli oli musiru nawagira Iran oli mutumbavu. Lwaki? Tomanyi kikigenda mu maaso mu lutalo luno. Oba mu nsi shaping y'ensi togimanyi. Nabagamba ensi eno efugibwa abantu batano. Bali batano batula ku UN Security Council. Gwali webuuzizaako lwaki wano tewakyuka ba super power always basigala batano bano. Lwaki tebakyuka bano? Always be bano be batula ku UN Security Council. Era tebateekako mulala yenna okujjako bakufula nani permanent member oberako emyaka 2 n'ovaako ne bano tebakyuka. Omanye ensonga eyo. Abantu bano be batutinkuulamu entalo. Bo bennyini bayigaggawaze. Naye olwokubanga tulina ba greedy and stupid leaders, ensonga lwaki kiri bwe kiti. Si mu Africa mokka wabula ensi yonna ng'oggyeko abataano. Ensi egenda okukola prosperity yegenda okubeera ne president alibeera omugezi okutegeera akabadi k'abana abantu. Okutegeera ekintu ekyo. Era nsaba nnyo Katonda Uganda eyo weebe ekyuse. Waakiri nfuneka akafa aka advising president ku police eno. Abantu bano bakozesa teeke ki? Kubanga abantu bano mbamanyi. Kidamu si kwesoma mbamanyi. That is why ebintu bye mbasomesa mubirabako. Ate ebirala ebifulumira mu report zaabwe. I took time to understand lwaki tukozesa 3 E's. That is the experience before they are coming, during their coming, and after they are coming. Experiment kiki kye twagala. Then what do we expect? Number 2, tukozesa ekintu kye bayita PSE, policies, events, and policy system and events ne tumanya abantu bano. Teri lutalo lubeera mu nsi muno ng'abantu bano abataano tebaluliimu. Tebaluliiyo. Njagala mulumbuulire okujjako ng'ebadde civil war. Bonna balubeeramu. Always Russia ne China babeera ku side emu. These are communists. Bano nabo ba democrats oba capitalist nabo babeera ku side emu. Bonna bafunamu. Era mumaliriza nga musayinize agreement. Either ogenda ku signing agreement ne bali okuyambako then bano bajje bakube weba lokukuba bali basetuke bagamenti katuleta peace kyekine ekifaananyi. Bagamenti katuleta peace. Owa Iran bamugambye tokola nuclear. N'agamba ndi sovereign state. China ne Russia be babaddewo okumutaasa basayinize agreement. Beera bagenda kufunamu ebyobugagga bitwale mu nsi yaabwe bakulaakulanye ewaabwe. Abantu be Iran bafudde kati abasoba mu 150 bafudde. Facilities zoononeddwa. Iran ekiridde bali bafunyemu. Owa Ukraine Russia we yamugamba togenda mu NATO tofuna NATO status. America yamugamba wetuli okukola ki okuprotectinga. Russia we yajja okumukuba America yamusayiningisa mineral deal. Oyabaza musayiningisa mineral deal kiyakoze kati bali mu kuteesa amugamba teesa ne Russia. Ukraine tegenda kufuna NATO status ekyo bakibalimba. Nga Iran we tagenda kukola nuclear warhead. Tesobola. Nenga bano bo abataano bafunye kibagala. They always get what they want the way they want it. Tujene mu Africa we kiri. Congo bano ba president abadde batambulira ku ntoliza Kagame ne Museveni. Yesonga lwaki mbagamba ndinze mu nsi nina ba president babiri kati abantu bempa respect babiri. Asoka ye Felix Tshisekedi owokubiri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga zange zino wammanga nga zeekuusiriza ku ntale zigenda mu maaso mu nsi yonna. Felix Tshisekedi yakwata ababbi ba East African Community bonna n'abagatta obwongo n'agattako n'abasadaka n'abakakota. Okitegera n'abakuba kakota. Oyamaze okubakuba South Africa yafulumye, sadaka yonna yafulumye, ne Kagame ne East African Community bagifulumya Congo. Kati n'aleka banene bano ababbi abataano beesootinge. Essaawa eno video nagibakoledde nga America ne China bali mu kulwana. Ani atwala share ennene. Olwedde ono yafunye 50% nga akola deal okufulumya bano aba East African Community. Kakati atayagala kuyingira ne mweri share. Kati bali mu kulwana we Felix Tshisekedi ali mu kubalwanyisa ne mu Uganda tukisobola. Oyo Felix Tshisekedi simanyi wanabeera maaso naye sofa kati mu respect. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyemuwera respect. Tabadde musiru nga bana aba West Africa. Police gye yasangawo gyalwaniramu. Ate azimbye ekintu kye bayita nationalism. That is the pillar ezimbe ensi. Nationalism lwaki? Bana bataano ensi bagifugira ku nationalism. Kwe bagifugira. Kakati Ibrahim Traore wabusuulira watya
ayagala kukyusa ave mu police emu ey'omubbi omu ate ayingire ey'omubbi omulala of which ono agenda kumuboleda musayiningisiza mino deal okuli golodi n'ebirala then ate nkukakasa twawula agenda tegeka akalulu bagenda kuteesa kubanga abayekera balwana bamulwanyisa then ne bano bakola kina ya abalwanyisa abantu be Burkina Faso bebetta teri Mufalansa agenda kafiiramu teri Mulasha agenda kifiiramu taliyo wabula ba Burkina Faso bagenda okwetta paka bano bagenda kufuna kye baagala batano era bagende yensonga lwaki UN tekyuka basigala ba super power bamanyi okumanipulating abalala buli lutalo bonna balubeeramu bonna oba wagira oba ataasa alubeeramu naye bw'olina kukola otya kozesa bwongo odeye ku PSE otambulira mu polisi ki gyobooleka togattako mubbi mulala okitegera ekintu ekyo events twagamba kya what is your colonial history gyobooleka togenda ku kirala kubanga obeera olwanagana ne Berlin Conference of 1884-1885 Berlin Conference bana babbi bonna baatuula ensi zaaliko nyingi naye baaziryamu olukwe ne bazigoba ate nazo ne zikkiriza okubowinga down wezibanga ziri ensi endala zakkiriza okubowinga down gwani Berlin Conference yalimu ensi nyingi nnyo zaali ziwera ne 16 ne lwaki tulinako 5 bano beba exceedinga batusingako obwongo tukyalina okukola ennyo okubeefuulira tukyalina okukola ennyo soko ozimbe economy yo soko ozimbe political status ko soko ozimbe technological koyo then ojja sobola okukola ki okwetaasa ku bana abantu naye ng'oli musiru Russia yangambye egenda kuntaasa ne China Museveni byalimu bw'asindika nabbanja China nga America emukozeeko report bagenda kukuba Russia tegenda kukutaasa kino nkikubuulira ate mu Uganda nkulaga Russia egenda kubeera ne interest zaayo nga zifunibwa ne China ngezifuna nga gwe idol magombe nga n'abantu bo bali ku street ekyo kikubuulira senga toddamu ku magezi ensi tezimbibwa ku nationalism kubanga tosobola kulwanyisa kintu tezimbibwa ku pan africanism kati njogera ku Africa ensi yonna globe gwe president yena ayina amagezi ozimba ekintu kye bayita nationalism kubanga nationalism ne bano kye bakozesa abantu be Russia baagala Putin bamwagala zingipya abantu be China bamwagala Abamerika nabo baleeta ba president baabwe baagala ne Bungereza baagala nnyo kabaka waabwe ne France baleeta president gwe baagala okitegera ekintu ekyo bakola enkwatagana oba waliwo tewali bridge wakati waabwe n'abantu baabwe bakulembera no abantu baabwe babaagala era bakola byonna ku lw'ensi yaabwe they always put their countries first. Donald Trump akugamba make America great kyagamba America great again kyakugamba no wa China tugamba Chinese product ateekako brand ya China no wa Russia naye kyateekako otegera buli omu bana abatano no wa France naye akweka totalo yaabwe naye gwe okutte ne logo ofuga Uganda naye otambulira mu logo ya Rwanda that makes you stupid. Ensi ekulira ku kintu kyebata nationalism yagala abantu bo tosobola kuzimba pan africanism nga tolina nationalism lero twawole bettawe boogera olulimi olumu kakati atembo akwatagane n'abalala aboogera Oluganda aboogera Olusimanyi Olutogo Oluki boogera nnimi za njawulo tetulina unifying language mu Africa kakati oleme okukwatagana abantu bemwogera olulimi olumu mukole ekintu kyebata nationalism munnange brother wange lwaki twetta lwaki olwa Russia ne China tutule wansi polisi ekyegenda okutwala ensi yaffe maaso nti bweti bano batwagaza ki nti interest bweziti tuba tuyitawo ekyo kibayita nationalism ne nationalism ekulemye okuzimba ate mbozimba pan africanism that is a myth ku nsi mu history tebeerangayo pan africanist taliyo omuntu gwe baselebratinga nakati kamuteeke wano bamuyita Nelson Madiba Mandela was a nationalist not a pan africanist tebakusiriwaza yasibwa emyaka 27 mukomera n'atulugunyizibwa naye ku lw'ensi gye bayita South Africa yagamba adde muntu lugunyiza wetuba nga tugenda kufuna eddembe lyaffe abaddugavu tugende mu ndagaano tugenda basonyiwa era we baakikola abazungu baasigalawo 20+ years down the road olunaku lwaleero Julius Malema ayimirira mu parliament ya South Africa n'abaga abazungu mwe mutuviire batandise obbagoba kati banoonya buda mu America naye South Africa ezimbiddwa ku kintu kye bayita nationalism not pan africanism bano ba Thomas Sankara be munyumyako nga ba pan africanist bali lidawa ba achievinga ki tulina baneno ba Patrice Lumumba ba achievinga ki lwaki balina greed bayagala balimbe abantu balwane entale zitaliyo the word is nationalism kubanga Thomas Sankara yali aga kukyusa police ya France kudda mu ya Russia yasinkana Gorbachev mu 1986 so ensi ezimbiwa ku nationalism banasi tebakwagala atofuge
So katumalirize ensonga eno tweyongereyo ne ripooti yaffe. Ejjo nabaniriza mbagamba nti awagira Isirairi oli musiru nawagira Iran oli mutumbaavu. Lwaki? Tomanyi kikigenda mu maaso mu lutalo luno. Oba mu nsi shaping y'ensi togimanyi. Nabagamba ensi eno efugibwa abantu batano. Bali batano batula ku UN Security Council. Gwali webuuzizaako lwaki wano tewakyuka ba super power always basigala batano bano. Lwaki tebakyuka bano? Always be bano be batula ku UN Security Council. Era tebateekako mulala yenna okujjako bakufula nani permanent member era obeerako emyaka 2 n'ovaako naye bano tebakyuka. Omanye ensonga eyo. Abantu bano be batutinkuulamu entalo. Bo bennyini bayigaggawaze. Naye olw'okubanga tulina ba greedy leaders, greedy and stupid leaders, ensonga lwaki kiri bwe kiti. Si mu Africa mokka wabula ensi yonna ng'oggyeko abataano.